Yo, this is Rock Pantilla in the DJ. Musibi omuti abalungi abagalwa beekumire ku BJ News nga kansuubira nti muli bulungi yonna yonna gye musinzira okuba nga ate mukyekuumiddeko go amawulire tegannaba kuba malungi agava mu ggwanga lyettu Uganda ku lw'omuwendo gw'abantu baffe ababulawo wamu n'abo abalusuulamu akaba era nga bwenjogera essaawa eno yo famire y'omukulu amanyiddwa nga Nkoyoyo Timothy eri ku bunkenke bwa kitalo ddala oluvannyuma lw'okumala ennaku eziwerako ddala ng'omuntu waabwe tebamulabako kigambibwa nti ono yabula ku Lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guli oguwedde olunaku olwasemerayo ddala mu mwezi wabula nga n'okutuusa kati tebaddangamu kumulabako yabulira ku mulimu oba yabula ali ku mulimu era nga yali akolera kampuni eya ESAF oba eya ESAFF Uganda ng'ekyo nno kyekiggwayo nti Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers Forum eyo gye yabulira mu bitundu eby'entinda beeraliikirivu bya nsusso gwe wenna ayinza okuba nga ate omanyiko gyali jangu obeere nga ate otegeeza oba otegeze poliisi ekuli okumpi ate munnange wobanga gwe wooli mukwano Timothy ompulira jangu famire yo neeraliikirivu bya nsusso tebamanyi wawooli beetaaga okumanya ddala wawooli. Kyekikanga bakigwiridde baganda baffe ababadde ku Nagru Sky Hotel mu kiro ekyakesezza olunaku olwalero oluvannyuma lwa munnansi w'eggwanga lya Buyindi okuba nga ate yewamantula okuva waggulu ku fulo ey'okuna bw'atyo n'agwa ku ttaka okukakkana nga afiiriddewo yassa. Kino kijjidde mu kaseera nga munnange twakamala ennaku ntono ddala nga munnayuganda omu era yewamantudde waggulu ku kizimbe bw'atyo n'agwa wansi okukakkana nga naye yafudde kitalo nnyo kitalo ddala. So ng'ate era encuku yakubye abatuuze mu bitundu by'e Kabalagala oluvannyuma lw'omwana ow'emyezi 3 okusangibwa mu nju nga afudde. Kigambibwa nti maama w'omwana ono yamulese mu nju ng'amusibiddemu bw'atyo n'agenda mu bbaala yenyweremuko wabula we yakomyewo yeekanze okusanga ng'omwana ono afiiridde mu nnyumba. Muganda waffe amanyiddwa nga Gloria yatuvudde ku maaso ffenna nga bwe twakitegedde wabula nga maama w'omugenzi yalabikiddeko ku channel ya SB4 era bw'atyo n'attottola ebyakwasizza abangi ennaku okugeza nga okutegeeza bwe yazaala omwana ono omu bw'ati kati ka kibiriti wabula nga yamuvudde ku maaso. Weewaawo nga tukyakaabira Gloria muganda waffe omulala era naye yafiiridde mu kibuga Dubai ng'ono yamanyiddwa nga Awori naye ali eyo yafiiriddeeyo. Weewaawo zo enteekateeka z'okuzza omubiri gwa Gloria zikyagendera ddala mu maaso era nga bagamba nti ensimbi obukadde 20 ze zeetaagisibwa era nga ze ziri mu kusondebwa essaawa eno okulaba nti akomayo waka. Kankwe ku muganda waffe amanyiddwa nga Awori ng'ono naye yafiiriddeeyo ate obeere ng'omulabako. Oh my God. Kitalo nnyo kitalo ddala eky'abaganda baffe abo. Weewaawo oluvannyuma lw'okubula kw'omusirikale wa Ssaabasajja Kabaka y'omukulu amanyiddwa nga Sudman avuddeyo oba zaavaayo enfunda eziwera ng'ategeeza eggwanga nga omusirikale oyo bw'ayina by'amutegeeza era nga ku mulundi guno bino bye yazze nabyo. Nfunye amawulire agali saadi. Kapiteni Sempijja n'akava ku ssimu naye n'ambuulira amawulire agakwata Kabaka waffe bannanga agali saadi. Mayiga ne Muhoozi byonna bye mukoze Kabaka mujja bisasulira. Mayiga ne Muhoozi byonna bye mukoze Kabaka waffe mujja bisasulira. Nze nankaabya amawulire gali so saadi. Ayi Ssaabasajja Kabaka gye tusobola okukolera ssaawa za kati kusabira. Osuuke otereere oddeyo mu nnomo gye wabaddemu. Manya abasajja bakusangudde Windows bava kumbuulira Kapiteni Sempijja. Kapiteni Sempijja ava kumpa amawulire ago. Mishoni ya Muhoozi Kanyerugaba ey'okuggyako Ssaabasajja Kabaka abeere nga takyajjukira kintu kyonna nga bamukuba eddagala ly'ebisolo. Bannange Kapiteni Sempijja ngambye abasirikale abadde batambula ne Kabaka nga bamuzza mu nsi eno ne bamuzza mu eri n'eno bamaliriza mishoni yaabwe
ne Kabaka akyali n'abasirikale ku 6 wasigaddeyo abasirikale 4 ababiri bakomyeyo ku flight number 338 Ethiopian Airlines bamaliza mission yaabwe. Naye Obuganda singa njagala muwulize ka audio ka omugenzi Buzaata, Allah akuumuze mirembe, watuwoninga ku mufere Mayiga ne tetwakukiririza Musaata. Muwulire ka audio ka Muzaata oyo nga atuwoninga ku Mayiga, obufere bwa Mayiga. Oluvannyuma lw'okuba ng'ate omukolo gw'okugulawo ekisaawe kinnakivubo guwedde, bangi baavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe ku ki ekyabadde eyo. Omukulu amanyiddwa nga Kato Switch yavuddeyo n'agamba nti mbadde wano ne nzijukira lwaki BBS Terefayina teyagenze maaso kuba ng'ate eraga mukolo gwabadde nakivubo lwa nsonga nti yabba ettaka lya Kabaka ery'ekigo. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Kaggwa Andrew yagambye nti tetulina kukyerabira nti mu ntandikwa yayagala kuleeta Burna Boy okuva wali eri mu ggwanga ly'e Nigeria, wabula ebintu byatambula bulungi bwe twagenda mu maaso okuba nga tetulaba nti akyusizzaamu n'agenda mu maaso okuba nga ateekawo bannayuganda abawera ddala 250 naye nga tebasobodde kuba nga tebamukolera nga bwe yabadde akibala. Weewaawo ye omukyala amanyiddwa nga Sheila Price Nabutini wa kuno bw'atyo yavudde n'agenda mu maaso okuba nga ate yeemulugunya ku nguudo z'eggwanga lya Uganda, wabula ng'okusingira ddala essira yalitadde eno gye yabadde avugira ku luguudo luno oludda eno Namugongo, Kiwatule, eyo Najjeera, Ntinda n'alya enguudo ezo zamusoberedde ddala. Bakulembeze b'Ennajjeera mulimba nnyo eno enfuufu etutuuka paka mu mutwe, enfuufu etutuuse paka mu mitwe, abaana ab'obuwala ne tusobola na kusireyinga. Eno nfuufu ki bannange? Kyokka eno yewasibuka amagundi amaki g'ebbeeyi, emmotoka z'ebbeeyi, abantu b'ebbeeyi, basire kwini bali ku luguudo luno. Eno nfuufu ki bannange? Oba abantu b'Ennajjeera tebaalonda, temwalonda? Wacha wewe bannaye mulimba mukyuseemu. No, this is unacceptable. Asale papa. Namugongo byo bimaze ne bibanga ate biggwa okulamaga kuwedde, wabula ng'ate ono naye yasangiddwa Namugongo ng'atunda omwenge omuganda mu bucupa obw'enjawulo obw'ebyokunywa omuli soda ne juice. Twala tugende. Ezo zimu ku nnyumba ezabadde zizimbiddwa Namugongo, abantu basobola okuba ng'ate beewogomako oba beewummulizaako singa banaabanga beetaaza okuwummulamuko. Abagezigezi bayiiza ne basalawo okuba ng'ate bakikwasaganya bwe batyo. Omukulu Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku abo abaalamaze era ng'ono yayogeddeko eri abakkiriza, wabula nga mu bigambo bye yeewuunyizza abantu abali mu Africa abatoogera ku bifa mu Africa oba ku bikwata ku Africa, wabula ate ne batendereza ennyo ebifa mu mawanga g'e Bulaaya nga omupiira. Agamba nti lumu omuntu omu yamubuuza oba alaba omupiira oba alina ttiimu y'omupiira gy'awagira, bw'atyo n'amuddamu nti nze gw'olaba ekisookera ddala ndi musambi wa mupiira, bwe mbanga mpulira njagala mupiira ngenda bugenzi wali nga ntandika kwesambira mupiira siraba nsonga lwaki mbeeramu ebyo mbu nina ttiimu y'Ebungereza gyenkola ki gyempagira. So bw'atyo yeewuunya nnyo abaddugavu abatendereza eby'abazungu. Y'omukulu amanyiddwa nga Hassan Kasenje yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga bwe yeetegereza ennyenfunda eziwera omukulu amanyiddwa nga Joel Ssennyonyi bw'atambulira ku mukono ogwa right ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, n'agamba nti kino akyogeddeko wabula si mu bubi, okitegeera nti munnange alekera okuba ng'atambulira ku mukono ogwo, nti omuntu ow'amaanyi bw'ati oba abeera mukama we tolina kuba ng'ate amutambulira ku ki ku right, wabula alina kuba nga atambulira ku left. Era namu ekyokulabirako eky'omukulu Yoweri Kaguta Museveni nti amwegendereze nnyo bw'aba afunye abagenyi oba bw'aba alina abantu batambula nabo, balina kuba ng'ate bamutambulira ku ki ku left so si ku right. Bw'atyo n'amutegeeza nti ekintu ekyo akikomye.
Omukyala Pia Pounds bw'atyo yakawangamudde bwe yategeezezza eggwanga nga ye bw'akyali mbeerera era nga ekyo tekiriiko nakubuuza n'asaba abantu okwekuuma obutettanira nnyo bintu ebyo byaki byakwefenkenya ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky bw'atyo yatudde mu challenge ya yagenda Namugongo ng'akozesa bigere weewaawo engeri gye yagikozeemu bangi baavudde ne bagenda maaso okuba ng'atebeemulugunya nga bwe yeekkakkanya bw'ateewa kilaasi ate nga muyimbi w'amaanyi mu ggwanga lya Uganda. Guno si gwe mulundi ogusookedde ddala bannayuganda abamu okuba ng'ate beemulugunya ku bintu Chosen Becky byakola ku mukutu ogwa TikTok. Brisha Cash yagenze maaso okuba ng'ate atuula mu challenge yemu wabula nga bangi babadde balowooza nti ye nannyini ddoboozi bamaze kulaba vidiyo ne balyoka bategeera nti Brisha Cash si yabadde nannyini ddoboozi lino. Tourists here inside the Namugongo arrived today, so this is my first time to come here. How did you come? I came using foot. From where? From Chambuliwa Kalongo. Yeah, Akalamateno Kaunga. What challenges did you face? Tourists here inside the Namugongo arrived today, so this is my first time to come here. How did you come? I came using foot. From where? From Chambuliwa Kalongo. Yeah, Akalamateno Kaunga. What challenges did you face on the way while coming? Ebitonotono byentegedde ku mukyalo ono kigambibwa nti baalunga mulungu babaaluga muloge bw'atyo si bwe yali ne ziba ng'ate zivaako era nga kigambibwa nti bamututteko mu malwaliro g'abatabufu b'emitwe enfunda eziwerako ddala naye ng'akola ki addukayo wabula ng'ate ayagala nnyo Shiba nga bw'okiwulira era ng'ennyimba za Shiba ezisinga obungi zimuli mu mutwe. Ono nno wenjogeera alina abantu b'essaawa eno baalimu abagenda mu maaso okuba ng'ate bamulaga mu butambi obw'enjawulo. Bobby, come over, baby. Oh, come over, baby. Hey, holding it too loud, baby. What's a constantly come? Smile over, you see, car, baby. I feel like it's so loud. Hey, hey, come here, packing up, Bobby, that's right. No, I'm because Ensonga z'omukyala amanyiddwa nga Mami Gadget okuba ng'ate akwata omukyala amanyiddwa nga Nasuna bw'atyo n'amutwala ku poliisi zongedde okuba ng'ate ziranda oba zizaala eminyira. Tujjukira bulungi nnyo omukyala amanyiddwa nga musawo okuva ku mukutu ogwa TikTok era nga zaakyaziba ku TV ez'enjawulo namubatuusaako oluvannyuma lwa Hajati Kuthum okuvaayo nti agenda kumulinnyisa ku nnyonyi bambi ng'alabye abaana ba Elite balinnya ennyonyi naga nti ku myaka gy'alimu agenda kuweza myaka 5 talinnyanga ku nnyonyi. Dr. Kuthum munakimukolera naga nti wayi nze ngenda kuba ng'ate nkuteekamu tiketi gwe yogera wajja oyagala okuba ng'ate okola ki ogenda wabula nga Hajati Kuthum yafunayoko abayambi abaavaayo ne bagamba nti nze nange ngenda teeka ettaffaali ku nnyonyi ya musawo era nga kwabo kwe kubadde ne Mami Gadget. Kakati we twogerera musawo ono yavuddeyo naawe ndowooza ye ku nsonga ezabadde zigenda mu maaso eza tablet omuzadde oba kasitoma gye yabadde ayombera. Kakati naawe wavudde entabwe Mami Gadget bw'atyo n'agamba nti obuyambi nze mbujjeyo bwe nali ntaddeyo ku musawo era nga musawo twogerera byonna abiyiye abiganya agambye takyayagala bw'ali bafunye obusobozi alyetwala jjukira yali asazeewo okuba ng'ate agenda wa Mecca e Madina eyo abasiraamu gye batera okuba ng'ate bagenda ku Kaaba. Kaakati nno byonna agambye nti takyayagala. Neyanzizza bonna abaali bateesewo ssente zaabwe ku kunyambako okugenda ku Umura ninnyeko ku nnyonyi. Bannaye mbadde nsaba buli omu eyali Mams Gadgets bakuddize essente zo ze wali osonze bw'obanga wali oziteeseyo bazikuddize sikyayagala genda ku Umura naye nga ndi ku mavivi nfukamidde nti mwebale nnyo mwebalire ddala okumpa ofa eyo naye olw'ebizibu ebiteebereka sijja kusobola genda ku Umura so wendiba nga ntuusiza obudde ndigenda nga nze mwennyini nkyeteereddewo naye right now sijja kusobola n'emirimu gyenkola teginzikiriza kuvaawo liivu nagimala dda so right now siina liivu gye bagenda kumpa nti ngenda ku Umura. Mwenna mbadde mbasaba baali bateeseewo already abaali bacontributinze nedda buli omu sigaza contribution yo naye nga neyanziza neyanzeege.
Omukulu amanyiddwa nga Ben Gunter wenjogera ali mu nteekateeka za festival era ng'eyo agituumye Gun Talk Festival. Yes, era nga abakoowoola mwenna bwe munaaba mugiwulidde muddukizambo mubeere ng'ate mumweyungako. So ng'ate yo omukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo oluvannyuma lw'okusaininga n'omukulu amanyiddwa nga Nobat Events ne bateekayo olunaku olw'ekivvulu kiro kirina okuba ng'ate kibaayo munnange baakiggyeyo. Jjukira olunaku lwali lukoledinga n'olw'omukulu amanyiddwa nga Hajji Haruna Mubiru n'olwa mwana mulenzi amanyiddwa nga mwerabidde baali basatu. Kakati no ye Wizo ekikye kyavuddeko era ne bategeeza nti bajja kuba nga bakomuniketinga. Kakati ate ye omukyala amanyiddwa nga Winnie Nwaja yavuddeyo n'ategeeza nti tannaba kubanga azikiza ku nsonga ya Bizina Teto kubanga ate amumanyiira ne yeesiba ku mwana we Destiny era ng'agamba nti agenda kufaafaagana naye wonna wali mukwatirako. Jjukira nti yamugulako dda omusango ku poliisi. Kabuledda oba omukyala amanyiddwa nga mu 19 ng'ono yali atukoleranga ku BBS Telefine wabula ng'abuze ebbanga ddene twasembyeyo okumuwulirako ng'atuzaalidde ka bbebi. Okitegeera alabiseeko wali eri ku Daily Scoop ku TV emanyiddwa nga Spark TV era nga atandise n'omukyala amanyiddwa nga Winnie Success. Show eyo ye yali gy'oyinza okuyita live wayo ebiseera ebyo wabula baagikyusa erinnya eyakolebwangako ba Rape ba Anatalia Zahra Toto byonna kakati bagenze maaso kubanga tebagikyusakyusa kubaddeko omwana muwala amanyiddwa nga Emikandisi Flavia Mawaji bakolako bazze bavaako mpolampola. Kati ssaawa eno diwe gye tulinawo ye ya Momo 19 ne Winnie Success. Ate y'omukyala Donzera asazeewo okubanga ate ajoininga Rainbow. Yes, sijja kumwogerako bingi wabula weewulire ku bigambo bye. I think ensazeewo ndeetingeko ku bakazi. Waawo omukazi wali eyo ng'oneepikira njagala ke kaseera okozesa omukisa gwo. Sigenda kudamu kuzunga na bino ebisajja ebyayu. Ngenda kwezirira bakazi. Mpulira nga nsazeewo. Nsazeewo kwa kakati. Okwezina kw'abakazi kuli kutya, kubeera kutya. Njagala omuntu nga yagenda okuba omusajja nga nze mukazi. Nsigala ndi mukazi naye ng'oyo omukazi agenda kunkola eby'abasajja naye nga mukazi. Okwawukanako ku mikolo gya bulijjo guguno omukolo ogwewunyisizza bannayuganda olwaleero nga bano baleese bizimbisibwa ngamba abako ku buko bye baleese. Jjukira egya bulijjo baleeta emmere, sukaali, munnyo ebyo bwe bityo butungulu nnyanya. So buli omu abasinga obungi bagula by'okubagambe nange bino byenjagala. Weewaawo ngenda kuba nga ate mbasiibuza emboozi y'omugenzi. Omukyala amanyiddwa nga Love Mercy yavuddeyo ng'agamba nti mmwe bye mulowooza nti omugenzi bye yafudde si bye yafudde era ng'ono naye alina story yanjawulo era ng'agamba nti yabadde akwataganye ne mama w'omugenzi we baatuuse. Weewaawo ye musawo yavuddeyo nga avumirira ekyaba bagenda maaso kubanga ate beekwata obutambi wamu n'okuba abalwadde ebifaananyi era ng'embeera yonna yagiggye ku Gloria. Kitalo nnyo kitalo ddala Mungu abawummuze mirembe ate oyo atakuumira mpera asigale nga bankumidde mbadde pejje mubeere bulungi mweraba. Bambi Gloria, may your soul rest in eternal peace. Naye nina kyembuuzaamu. Bw'oba ogenda asabira omuntu obuyambi oba ogenda kusapootinga omuntu, is it really necessary okumukuba akafaananyi nga aweddeyo nnyo mu sitaati gy'omusanzeemu? Lwaki mwagala okuba bannammwe obufaananyi nga baweddeyo nnyo nga omuntu ng'agaspinga omuntu ng'afudde? Bannaye mwafulumya ebifaananyi bya Asiya bannange. May her soul rest in eternal peace. Abasinga ku ffe twagala kuza akawunti zaffe. Ekigendererwa kirala nnyo. Bannange omulwadde abeera n'eddembe lye. Omulwadde abeera ne privacy ye. Bannange turespectinga abantu nga balwadde. Abamu mugendayo kufuna just content nga temulina serious nti mwagala kuyamba muntu oyo. Bannange anayamba omuntu bwato si bwabeera. Temusobola kuyamba muntu nga temumuteese mu kamera. Naye lwaki mujjagayo bannammwe nga bayiba zibu nga beesika nga bafuuse mirambo? Bannange omulwadde alina rights ze, mulekere okuweebuulanga bannammwe. Ate leero lwange enkya lulwo. Gloria, may your soul rest in eternal peace. Abaali banvuma nga mwasama mu comment section era navuma se olimba omugenzi Gloria bamuzaala ntunga mu my friend mama wa Gloria yogedde ki?
nze nali sinaba kwogera naye bwe nakwata amanya nenga wajjajja nakebera nangamba omwana ono mutoolo ne mugamba nedda jjajja omwana bamuzaala ntungamo nangamba omwana ono bamuzaala yeka E40 omwana mutoolo ndabe entungamo nga bukojabwe right now mama alikuwa SB4 ayogedde amazima bagayizi ng'oli eyo genda wezuule nga bukyali otherwise banemwe mugenda kutuka nga temumanyi kibase bana mwenjagala mukirize nti obuwanga gye buli nenono ate emisango ejjamwe gisobola okukebera ne gikulaba buli kimu ne gisobola okutangira mangu ife bwe bamala okukebera Gloria bampe ennaku nnya nga bazadde be bamaze okutuuka mu mbuga naye bazadde bo basente zaabula ne bagayaramu olunaku olwokuna mama lwe yali atuuke Kampala namugambirawo ne mbagamba temukyalina kye musobola kutangira nagamba sister we kazini sister we ne mugamba tetukyasoboka jjajja yatuwa ennaku nnya ne mugamba kyonna ekiddako mu kirindirire banange baddiya ba sweet nze nafuuka muntu wasabo bucyanalina ekintu ekinkozesa ne banzijanjaba ne kiterera ne manye yali akimpadde bana mwe mugenda kufa mugenda kukutuka nga temumanyi babaloze na babase mukotose emitwe ng'endiga muwoza Yesu mujja kweberera mu Yesu naye abaana bamwe bagenda kuwanduka nga muli mu Yesu mutambulira abaana bamwe bazaddemwe namwe baana mwe abali bweru mufube nnyo okulaba nga mwezuula nga bukyali mufube nnyo okulaba nga mwezuula nga bukyali olumbe lugenda okutuukako ng'omanyi omuntu eyaluleeta nze mbabuulidde najja nenjogera mwe mumanyi kye munankola abakuta omugenzi ne mumukola ebikyamu ne mumutwala nze siyina buzibu nakufa kasita nababuulira bwe kyava ina ilahi wa ina ilahi rajiuna ntwala okusaasira eri famire y'omugenzi Gloria bamikwano Gloria bwato bwavudde mu bulamu bw'ensi eno tukoze ekisoboka naye bwatyo mukama bwasazeewo mama wa Gloria abadde yajja mu Kampala yajja kosajjo ne boogerako nange ne mbagamba ekituufu jjajja yatuwa ennaku nnya nti ennaku nnya singa zisukka tetutegana kugendayo nga tuli ku nsonga za Gloria so bambi mama ne mugamba no nabadde njogera bambi ne sister ne mugamba mama mugambe asotolinge wali agume bugumi ng'ekyokuzaako tetukirina because batuwa ennaku nnya era nenjogera nabo ne mbawa enamba y'essimu bagamba bambi mutambule nga bamanye eby'omukyalo naye tusaba Katonda abagumye maama ono abadde alina omwana omu ye Gloria yekka mu bulamu bw'ensi eno ate maama akuze nebyokwogera sibiina bambi omwoyo gw'omugenzi mukama guluwumuza emirembe ina ilahi wa ina ilahi rajiuna banange ntwala okusaasira eri abantu mwenna ababadde bajjanjaba omwana ono omugenzi Gloria famire y'omugenzi bambi ntwala okusaasira nganze mwennyini Ravumase nasituka n'engenda e Bunyaruguru ne tukebera omwana ono ne batubuulira omuntu amuliko sengawe biki naye jjajja n'atuwa ennaku nnya n'agamba ennaku nnya nga taata we atuuse oba maama we naye munnaye maama mulokole nnyo maama ndowooza baakasemuka kene bamugamba munnaye mmalagali nnyo gende biki nga womemanyi maama yatuuse ku lunaku olusembayo nga lwakuna era we bankubira ne mbagamba mumanyi nti ye aze ku lunaku olwokuna tewakyali kiddako tewali kitaasibwa naye nga banange baswitaati mwezuule mumanye bw'owuliranga ekikuluma gamba maama we akutambulire nga bukyali gamba omuntu we wamwe akutambulire nga bukyali abantu e Uganda balogo naye necupa ya bbiya etisa omuntu mukiwulidde naye kansubire nabagamba nze nabagamba amazima siina kyenziramu okuluma museekwe kasikola ki sikola ki seegana sikola ki senga wa Gloria watutidde omwana naye nga banange singa nze mbadde maama mbadde ngenda kukwata omuntu oyo yanzijjeko omwana nte abaana be omuko omu n'omuzukulu nga bayibuli bwegamba nti alitisamu n'ekitala alifa kitala nti muli balirwa omusango guli balirwa ku baana n'abazzukulu
wallahi nandyagadde omuntu eyajjuludde Gloria mu bulamu buno. Mama bwe abatagende bakazi ne ba Gloria mujje tukole emikolo. Tukwata omuntu oyo tumuttira abaana omukomu n'abazzukulu tubamalewo. Baddemu amagezi. Tusakuta mwana wa muno. Nentwala okusaasira kwange eri abantu ababadde bamujanjaba ba mikwano. Mwebale nnyo okujjanjaba omugenzi Gloria. Naye bw'atyo Mukama bw'asazeewo. Naye nenziramu okugumya famire ya Gloria. Nembagamba nti temupowa. Nembagamba temupowa. Katonda gyali, Yesu gyali, naye ate n'emisambwa gye giri. Bayibuli egamba nti alitisa munne ekitala alifa kitala. Ensonga za Gloria maama ffenna tuzimanyi, ne tumala n'omuntu abadde mu mitambo gy'okumujja mu bulamu bw'ensi eno. Maama nkugamba topowa wadde oyina Yesu. Nkusaba topowa. Tumalirize ebyokuziika Gloria tulabe tutyo omulambo gwaffe gukomyewo gutya. Ekiddako nze naawe. Tosobola kwata mwana wa muno n'omutta. Tolw'okuba gw'olina Yesu ajja kusirika olw'okuba alina Yesu. Maama Yesu sooka omuteeka ebbali. Olina omwana omu mu bulamu bw'ensi eno. Vamu ebyo ebya Bayibuli ngutowoolera gwanga. Woolera ku gwanga. Woolera ku gwanga omuntu akuttira omwana. Nga gw'olina mu bulamu bw'ensi eno aba akumaze. N'oba olina bangi aba akumaze omuntu akukwatira ku mwana. Mbasaba tukakane. Naye ku mitima gyaffe tusigale nga tumanye ekiddako. Yenna gwe twazudde. Yesaawa.